Senkubuga ekimu criticizing santi baga ndi musajja mukolo wesimba kuba president oli musajja muganda wa mpeewo nate nakwangu bibye ebyo yawebwa omulimu lwa kuvuma kati Senkubuge yali alina okuba ng'omusajja omuganda nti waliwo ekintu nekigenda okundetera obuzibu oba kituufu oba kikyamu kankireke ndikyogera bimba byogera wayise n'emyaka si buli mboozi nti baginyumya Senkubuge ye yayokya yaleeta obuzibu balimu kati pyara gwe yakola yali mukyamu nnyo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange nkwebaza nnyo agenda maaso n'okuba nti otwegattako buli kadde agaliwo ye YouTube channel kwoli abasidi omusunsuzi erinnya eryange nsiima nnyo nnyini ddala abagenda maaso n'okuba nti nno mutulaba wonna we muwangalira mu Uganda n'ensi zonna okutwaliza awamu abali Canada abali America abali mu UAE wonna we mugenda maaso n'okuba nti nno mutulabira olunaku olwaleero ku mukono guno guno gwe gutalya mmere omukono gwa kono andiko n'omukulu Ssekanyumiza omusajja amansa bwino nagamba buli woba omulabyeko funa olupapula ne peni ate ofune n'akatambaala bwino wakugenda mu maaso osobola okubanga osiimula buuza omulabi tugere mu maaso. Webale wenna tulaba Solomon Mutebi Moving Dictionary Ssekanyumiza amansa bwino abwewaawo omukulu Ssekanyumiza ensonga gye mbadde ndaba ebadde etambula ensangi zino okuva lwe bagenda maaso n'okubanga Pastor Bugingo omukuumi we agibwa mbudde n'ava mu bulamu obw'ensi eno bingi ebigenze maaso n'okubanga bi unfoldinga buli lunaku olubadde lutuuka but of recent bibadde bigenda bikakkana kati ate nalabyeko abamu ku bantu abagenzeyo mulabako abalabye ku biwundu bye babiraze ate we bakomyewo abamu bakyusizza olutambi balutunuuliza omukyala Teddy Bugingo Naluswa eyali mukyala wa Pastor ate gwe batandise okubanga balumba nnyo buzibu buvaawa ebintu ebisinga biba mu script nti bwolowooza nti ekintu kyange nkiwunzise ntya naye nga Teddy silence ye muwadde wini emyaka esatu egiyise na silence ye badde muwadde age nene kuba silence yokka emala nti bw'omwongerako ttiimu yandibadde ngaani awo ndaba baani Calvin Kayanja baki tebalina credibility eyinza kulumba Teddy bw'abanga omuntu ya optinga kusirika waliwo wekukolera nti amentaringibwa ba Pastor Robert Kayanja yaba winning at the hand is down ekuba kati bw'ojja olumbe Teddy ogenda kumulumba kukola muki oyinza okugamba nti tagenzeeyo kulaba ani Pastor Bugingo naye ng'ate yakikoze mu mutima gwe si munnanfuusi nti tubadde tetukwatagana nakati tetukwatagana standi ye yeeyo era kwakyanyweredde sinalaba nsobiiye. One of the arguments ninako omuntu gwe nalabyawo ng'agamba kati muli mugamba nti omukyala Teddy Bugingo tagenzeeyo nti naye nga n'oli nga ye bwe mukyala Teddy emabegakawo yafiirwa omu ku bazadde nti naye ne musumba tebaamulaba ng'akoze eki ngazze kati nga kati lwaki atono mumupushinga okubanga naye akola ki. Discussions ezisinga ezo nagambye nti za kubuza mupiira nti teriyo abuuza nti scene of crime office oba soko ya ripooti ye eri etya ku mmotoka gye twalaba ku scene ng'epaakingiddwa bulungi ne tutamanya yatwala ddi omulambo emulago ne tutamanya yaweta etya omuntu gw'okubya amasasi yaweta atya Kiwalazima abadde agende Hoima Road aweta atya dde emulago nga abadde ava mu masasi obwongo obwo kyewuunyisa nti omuntu gwe bashutinze ne waba yeekanze bwekanze ayinza okwerabira ne steering weeri naye wajjukirira avuga dde emulago ebyo byonna teri abyebuuza tuli kwani ku bantu abatali relevant nga ndoza ba Calvin Kayanja be nalabayo wa Pastor ba Smart Godfather ne tuleka ensonga ez'amakulu kati kyekyo nti ensonga yakyo yeeyo yakubuza bujulizi
kuba olunaku lweggulo nalabye nga poliisi eyongera yali yakyogerako but poliisi yayongedde okukatiriza ejjo ng'eyita ku mitimbagano wonna yagambye nti banayi miliyoni 2 tukyazirina weeziri mujje mufune kasente kano wenna agenda okubanga otubuulira ku mawulire ga bino ebyaliwo miliyoni 2 zizino bounty gwe weebuuze nga bwe bazifuna nga bwe bazigaba ddi ebyo byonna bibeera kuwanvuya nti lwaki olowooza nti omuntu ono gwonafuya ate yakuwa judgment oba ruling ng'olina cameras zetwasasulira sente nnyingi. Poliisi yaffe eraze bulazi nti mpewufu nnyo nalaba fande enanga nga annyonnyola ensonga eyo naye ate bongera kwenafuya kubanga toyinza kugaa nti obujulizi obulinze ku bantu b'ekitundu bokka bawalakata we bakubira pasita nga no tewali na bifaananyi bitambula bifaananyi by'ennaku zino byanguwa naye teweebuuza lwaki tolina kyolaba nga si kyabwe Gashumba kyeyata kuba Gashumba yali ku live program ku TVM na breaking a story lwaki Gashumba ali ku TV lwaki abantu tolaba nti abantu babulijjo balina ebifaananyi ku masimu agayala kati ebintu ebyo byonna weebuuze bingi olyoka weebuuze kino ekyokugamba nti lwaki badaivatinga bakuze ku ntalo ennafu ennyo olina kubuuza nti Munnayuganda yafa atya naye kati oli ku Teddy akudulaginze mu nsonga babuuza bujulizi pasita kaakati agenza atereera amasasi bamukuba mangi mu mugongo nga okusinza ku Ssenkubuge siyasa naye ekya Teddy kijjamu siyasa lijje ku mwami Ssenkubu hati bagamenti no mutandise nnyo koisa erinnya lya siyasa no because mwe mwina kye mwagala oyisa siyasa ng'ogyeko okugandawaza kwaffe naliko Kenya eyo 2017 akalulu ako nakolera eyo ka 2017 Kenya nemanya nti siyasa kitegeeza byabufuzi so nga ate wano mu Luganda bagandawaza nti siyansa simanya kuba naye nga biba byabufuzi politics kakuyege politics omuntu okukuba siyasa jasa abaali awo akulimba kigambo kya Luswahili politics naye kati Omuganda yakikyusa naye nga byonna bya defaming nnyo Ssenkubuge gwe tukuze tukkiririzaamu alina script ze emyaka 30 n'okusoba engeri gye yalambikamu ensonga ezo simanyi oba tutuuseeyo enambika gye yalambika ensonga ezo yali nnafu nti pasita bw'aba akubuulidde ffe wano mu Buganda era bagamba nti gundi alinga yagwako mu ttooyi nti okugwa mu ttooyi obwongo bwe tebusigala kyekimu lwaki nti bwe bakugjayo obeera tolowooza nga bwe waliwo yagwayo n'ava ng'abuuza yagwayo ku maki olw'eggulo ng'abuuza nti embaga ya gundi yaggwa naye nga tawezezaayo ssaawa ziwera kitegeeza obwongo bwakyuka kati kifaanagana n'omuntu agudde kabenje mu masasi tayinza kuriizoninga nga ggwe mulamu bwakubuulira ebintu ebyo Bugingo nga bwe yabikubuulira nti Katonda ngambye bw'ati tobyogera nga bwabikugambye okitegeera jangu mu sensi y'omuntu kubanga ebyo ebyamagero birungi nnyo ng'oli mu tenti wali obuulira endiga tiye bannaye Katonda naŋŋamba lyewome essasi sipiidi yalyo gy'omanyi tikati vaayo likube mugongo terikuba ki omutima byonna nga Katonda akubuulira naye essasi kati ebyo byandiga babayo version ey'endiga mu tenti version y'abantu balamu version nejogenda okuwa poliisi kuba eyo poliisi zakyekiriza mu byaddogo nti ddungi gyeriri naye terikola mu kkooti bakitegeera kati Ssenkubuge yamalamu amaanyi emyaka emingi gyamaze ng'awandiika script yali asobola okuwuliza Musumba nga nti naye Musumba kino kyandiga n'ateeka emiteeko ng'egi kyandiga kino ky'abantu balamu poliisi nti pasita banna yasimattuse n'adduka mu dduuka eririraanyewo Kiwalazima ye muntu yenna asimattuse amasasi tosobola kuvuga mmotoka ate obadde ogendaho yima n'okyuka odde e Kampala ebintu ebyo tebigatta kati Ssenkubuge yakola ensobi yayokya
abadde asaana nakugobwa kuba omuntu akubuulira ono tali nnomo ava mu masasi nti ate bannaaye pasita bulijjo takwata amasimu kiro naye buli akuba amukwata abagumye baali badde bajja kumenya mulago ani amenya mulago kambuze lwaki mu scenario eno yonna ng'emaze okuhappeninga abamawulire abasinga okufuna obuzibu baali babiri kale omusimanyi oba wa mawulire ani omukyala Jennifer Ssekanyumiza si wa mawulire kati kale aba babiri abakozi wa salt be basinga okufuna obuzibu ku bigambo bye bakola ki bye bafulumya nate alina kuba omu kuba nakangubi omusoobiramu ki Ssekanyumiza ekimu criticizing santi baga ndi musajja mukolo wesimba kuba president ali musajja muganda wa mpeewo nate nakangubi byebyo yaweebwa omulimu lwa kuvuma saagala olosi kubengejinga kuba nakangubi oyo ntwasinkanako tukyaddonde eyo mu campaign nalina amawulire gange enkimye n'abaako bwantaasa ate nga baali basobola okunkwata saagala nnyo mugira naye nga ye kyemmanyi kuba yali akimanyi nti siwagira bulungi kyawagira naye nandeka lwaki gundi mwamutadde nnyo on the spot mwami Ssekanyumiza Ssekanyumiza emyaka gye ne credibility gye balowooza mu myaka gye si kye yakola wali olina okujjawo ensonga ezitaakusembye si buli kimu nti bakyogera abakyala bangi babarepinga naye si buli kimu nti kyogerwa ntera okubeera n'endawula Stanley owa investigator TV yali wa red paper naga nti olina okusoma ebintu ebitawandiikiddwa n'okuwuliriza ebitoogeddwa kati Ssekanyumiza yali alina okuba ng'omusajja omuganda nti waliwo ekintu nno ekigenda okundeetera obuzibu oba kituufu oba kikyamu kankireke ndikyogera bimu babyogera wayise n'emyaka si buli mboozi nti baginyumya Ssekanyumiza ye yayokya yaleeta obuzibu bwe balimu kati pyara gwe yakola yali mukyamu nnyo wakyana kito ensonga zino obadde ozigoberera nnyo okuva ekiro ekyo webihappeninga NBS ebibreakinze so njagala gwe okusinziira in contrast with the social media gwe nga bwozi ofollowinga story eno ogituwe ku side yo nga bwozi ogifollowinga then nga ne social media bwogitadde in contrast olw'ensonga tulina ebintu bibiri mwe abantu abali credible abagoberera amawulire then netubaayo n'omuntu wa bulijjo ye story agihandolinze mu bubwe nga owa social media nakakino tuwe full side yo ku story yonna nga bwe ya unfolding nga sinagenda wala nnyo nti social media nkulu lwaki nti amawulire gano aga mainstream bwe ga compromisingibwa ne gatwalibwa state ne gabanga gonna tegakyalina mugongo balance social media ye yajja neyibeererawo abantu era omuntu osobola mujja ku social media tosobolina nabwe omugamba nti owa social media si wa mawulire kubanga yaleeta ye kyawulira ekituufu ensi bwetyo bwe yatuuka nti amasuuti bwe galemererwa abayaaye bajje bateking over kyekiriwo kati social media nali ngoberera nti ebintu story breaking bwanga tugenda mu ssaawa nga 5 wadde pastor yagamba byaliwo ssaawa 3 story bwe breaking bwa twalinda nimba nenyaamu nti baali bapapa nnyo mwe bwogenda eri mu bannamateeka ajja kubuuza why did you panic to react wapapa nnyo ofosinga abantu bano okumanya nti bannaye ofunye obuzibu so nga wali osobola okwekweka n'olabika nkya kubanga n'abalabe bo bennyini bajja gaaliwa nti ali mulago singa babanga gyebali bwe babanga gyebali nga si sayansi wali olina okwekweka olabika enkya kakkana twala obudde bwo otegedde omulabirizi omudereeva omukadde oba yenna kale afudde kuba yalina ebitiibwa bingi nga 9 bw'aba nga afudde tokyalina kyozza mu Luganda kitugaa nti mpawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula nti weekweke kakkana pasita tolina na pressure abantu tobabuulira na wooli way about sizo zihiding
for your own security. N'obwongo bwennyini okakkana ogambe banne ngenda kuddamu nti amawulire okakka ne bamuwa obudde bunene teyabukozesa oleme kujja na nsonga ziri afubekiti ate Katonda ngambye ebyo ebintu saawa eyo tebikola bikola mu tenti mu maaso eyo ojja kubyogera abantu abali soba omuntu omubuli kakkana omanye ki kyogenda okuwa abamawulire obawa kino Ssenkubuga ayogera kirala okitegeera yayina ngeno abamawulire bamujjako interview ku muzindalo ngate ne Ssenkubuga ayina ababe kyokka ng'ono ayogera kirala ono we bamuhaginga mu migongo emirwadde kati okitegeera ekyo kyaleeta nnyo yali miscommunication eyo yabakosa bebeeyiwayo bennyini bakuwa obudde bakukubye mu ssaawa 3 nga bw'ogamba lwaki opapa ku ssaawa 5 ng'ensi emaze n'okufuna ebifaananyi n'egyoli n'embeera gy'olimu ne bandage ng'ekalabye k'otaddeko ku mukono ensi egamba afudde tafudde tubimanye enkya yakola ensobi nti walina time kati awo mbasala max nti ebintu ebimu byetaagamu okwetegeka audience ngenda kugigamba ntya ekyo kikulu nnyo kuba nkugambye si buli kimu nti bakyogera nga bwe kiri pastor wadecidinga kubeera politician kitegeeza criticism nnene okusinga ku eddiba lyoyambadde lya busumba naye ate oli munnabyabufuzi kyebeera bidde abantu bano ba Juliana bo balowooza ensi ekuba musumba ensi ekuba munnabyabufuzi awedde emirimu nti bamwambula ekitiibwa kiri ekyobusuma ne bamwambaza kino singa yali musajja nga ye kale kati bannaddiini baffe baweddewo abensa naye nandiga basinga kazimba mugalo naye ate bonna balaba nti waliwo abannaddiini noga nti omusajja ne bwaga nti bannaye banzibyeko ennyumba yange nga ye yagyetundidde mugenda kukkiriza kuba musumba lwaki ekintu ekyo kyavaawo nakuwadde example nti Kadino Wamala bamulumba n'emmundu n'asimattuka okufa ani yamuwakanya musumba tawakanyizibwa talimba naye kati balowooza omusumba n'omuyaaye babasa ku minzaani nga benkana nti omuntu bwassa sobi ku minzaani nateekako Bugingo alaba nti teyeekubira ekitegeeza nti bazitowa kyekimu kyova olaba awakanya kyekyo nti ddayo gendo kyekinge checks and balance olabe nti nsobi eriwa nti nakola bwenti nakola ensobi bweti kakati nno ngende njitereeze omwogezi we ye Gashumba ina credibility ki nkutemera lwaki ebintu bino byayonooneka Gashumba alina credibility ki ng'abeera mu ntalo atumanyi ne gyagwa ate nga zaabuza abantu emyaka gyonna temuyina bantu baki bali bagezi temuyina bantu bali credible omuntu anaavayo nayogera ensonga nti pastor bamukubye ali wano ne wano ensekkirize balaba politician omulaba nga pastor naye nga eddiba lyamwambula munnabyabufuzi ali partisan ate nga takoma kubeera partisan wabula anyigiriza n'abanyigirizibwa lwaki nti ajja ku katuuti n'ayogera ebintu nga bimalamu amaanyi abanyigirizibwa akulaga nti nina gwendeesa omupya genereta yange njongere kweri amasannyalaze ebeere standby ejja eyongereyo emyaka 5 kitegeeza omuntu anyigirizibwa tayagala kuwulira bintu biringa ebyo ate tasaana biwulira muggwe mulyo wa myoyo yalibadde mulala awo wonna ababasala obubonero nti bino ebyaliwo tebyazze lwa lunaku lumu si day event si one day event bizze bikuŋŋaanyizibwa nze nali njogera ku pastor Bugingo emyaka nga 2 abantu bajagala nnyo sheeyo naye nali njogera ku muntu eyansumba mu primary ewa Dr. Serwadda yali nga pastor wange nga musajja nga mutono nnyo bwati primary school ewa Dr. Serwadda mundeeba awo nga mumanyi ku ebintu kozi gyaliko ndala nnyo ne gyaliko kati ndala era manyi nti owaluli bwasanga ono bakubagana era omwatta munne tebafaanagana nako oli teyalina malala yali tasuuta bugagga bwansi buno kati ono yayonooneka kati bakuba omuntu bwe balowooza nti mwonoonefu
bw'oba ojja omuwolereza nga pyara we Ssenkubuge olina okuninga statement yo kyenakugambye nti omuntu bw'agwa mu ttooyi wano mu Buganda adde obwongo bwe si bwe bumu kitegeeza yeetaaga okumentalinga mubuuze ti pasita kyogera kyabadde kitya ti naye kino tetujja kiwa bantu kyoba bw'ogwa kabenje bakukwata mangu nti ogenda kudduka ogwe mu mmotoka endala nze kati oŋŋamba otya nti ompadde statement eyo njiwa abantu nti essasi bwe lyabadde lijja naŋŋamba kutama jjawo omutima likuba ekibegabega sipiidi y'essasi bw'ogenda mu saayansi oba byamasasi tebikwatagana kati ani Ssenkubuge toyogeranga mu wa mwoyo pasita muleka ajja kubuulira ebintu bye mu ttenti ng'ow'omwoyo nga bwakwese n'ebiwundu nga bwakwese n'ebiwundu asirikire ddala kubanga tabagiddeemu ssaati n'abagenda yabye balagira ku ssimu okitegeera kireza balinga nze atagenzeeyo kuba ffenna tuli ku screen teri alaba omuntu ali alive kuba eriyo enjawulo wakati wa live ne alive babagamba nti buli wafuna obujjanjabi omusawo ateeka ku record ojjukire kito kyeyakyogerako anti kakati bagamba nti ebyo ebiwundu bajja balaga oluvannyuma nga biwonye babalage ebyo byonna mbiwuliriza naye omuntu asobola okujja nayogera ekigambo ky'obuseegu ku katuuti atya okujjayo omugongo obugongo kubanga eriyo omusumba gwoga musajja oyo mukaka mutasobola balaga mugongo gwe naye omuntu ayogera obuseegu ku katuuti nga taswadde aswala atya okulaga omugongo ekyo kale eyo sijja kutunulayo nnyo naye ngezaako kugamba nti ebyo byonna byajjawo bitya byajjawo lwa kondakiti ya pasita nti tebakuba musumba bakuba munnabyabufuzi awedde emirimu bakuba omuvumi teri amuvumi ekigambo kyataavuma Sserwadda okitegeera wasiga ki bayibuli ega nti bw'osigira mu mubiri okungulira mu mubiri nasigira mu mwoyo akungulira mu mwoyo kitegeeza pasita bino byonna byakungula nga bw'olaba Bagalatians 6:7 ekugamba nti you reap what you sow kyosiga kyokungula byakungula leero abisize emyaka 13 egiise tekivudde mu bbanga abantu balinga baga nti it's out of the blue buli muntu ayogera statement yayina ensonga kweva era njagala nnyo omuntu ajja okuwolereza kyatamanyi asasulire obutamanya bwe n'obusiru batogenda kujyogera ku kyowolereze ti ate pasita mwamukoze bubi wano ababuuze lwaki pasita mumukola muti nti pasita yatukola bwati ffe tuli bayaaye naye muyaaye omuyaaye anti ngamba omuyaaye ebyabwe biggweraawo nti yanvuma nanka muvume muyina ne point endala era still kuba tubadde twogera ku reality then ne social media social media etadde nnyo on the spot musumba olw'okuba nti basumba banne tebakola ki tebajja mukyalira obwiki gwe nga abadde agoberera amawulire gulaba nti kiri legit abantu okuba nga balemera nnyo ku ekyo as a point si kirungi kujajinga saawa eno kubanga omusumba teri amanyi budde bwagenda kuwoneramu omuntu ne bwajja enkya kiringa bolaba ekigo ba wrestling nti babala emirundi esatu oli waddemba okuzookukira ku gusooka oba ogwokusatu pasita Sserwadda ayinza okujja ku lunaku pasita lwawona kati si kirungi judgment eyo nze sigikola asobola okujja ku lunaku lwennyini nga pasita agenda kuwona najja n'amulaba kati nze sigendera mu kategaako bamuwa obudde n'ekyokubiri abantu judgment gye bakola naye ompewufumu nti abazze okumulaba n'abatazze kyobala sawa no pasita talina gwagaana kumulaba nti pasita is a politician yanoonya numbers ne President Museveni yamwagala ayagala majority ne bwoba gwe bwosituka kati bagenda kuggulira so basooka ne batagala nga bagaana ab'amawulire ezo zonna zaali bulanda si kuriputi eno balina ogikola beewa obudde pasita ne bwe yali maze olunaku lulamba nga tanna resurfacinga teri yali naye bakola bapanikinga nnyo balinga abakulina kye bakukusa bapanikinga. What are some of those points ze musinze okusimba because every time information mujje kuba mbituli social media gyoyogerako social media nnungi nnyo
bwe tubeereyo nga oba omuntu mutamiivu nga batamiivu banne baddemba okumuziikako. Social media ntuufu kubanga pastor blogger wa tikitoka lwaki nti yavumiriranga nnyo intaneti kuba nze enjiri gye nkugamba mugobedde emyaka 15 avumirira tikitoko biki naye ate ye gyakozesezza okufuna amaanyi. Tebanaye temukozesa amasimu agasanyaza engalo, temukozesa muve ku Facebook tekuli, naye ye mwafunidde amaanyi era abeera ku tikitoko naga nti oyo omwana yanteerayo ebintu ku tikitoko ze yavumanga emyaka emeka 3 egiyise tali reliable. Kati social media yebanga yejajinga pastor ejajinga omuntu owaayo kubanga pastor is a blogger. Blogo yesinze blogo zatkola zesinze omutunda nafuna maire ejeno mu bantu okusinga aba Dr. Serwadda. What are some of those waliwo points kyezo ze basinza abantu okuba nti nno besimbako kubanga bongera okuba ebituli mu bino ebiriwo kikoma ku kiri kyakupapa kufulumya information oba waliwo ebirala abantu kubasinza okuba nti bazimbira okwongera okuba ebituli mu kyonna ekibadde kigenda mu maaso. Ebyawandiikibwa biraga nti time etuuka Katonda yennyini n'akuvaamu. Brand ezo ze tulaba eziri regrettable Katonda asobola okuba nga yavudde mu pastor n'amugaa nti kyekinga kino na kino kuba yali waddembe okwekweka naye pastor bamudusize Nairobi kuba wano tebajjanjabirawo wano wabaavu. Pastor yali alina okuddusibwa tumulabe wiiki namba ng'awonye kitegeeza ne bamubanja ebiwundu bamubanja lwa bunafu bwe. Yeye asobola okuflyinga mu America sente azirina sente mpitirivu eza Kanani ezaki Pentagon sente erigenda mu America bakulabe naye bamukyalire namayumba buli omu asobola okukulaba ayagala akukwateko wali osobola okuflyinga ng'omusajja asimattuse obutemu victim wali osobola okuflyinga. Segeza mwe mukozesezza nnyo ebintu ebizibibaawo as a benchmark kweno incident mwe mukozesezza history nga benchmark okuba ebituli mu kyonna ekibadde pastor bintu ebyali afubeked nti bandibadde tatuka balina okwerowooza obulungi ne balemanya ekintu kyowa abantu. Olowooza lwaki eggwanga we lifiirwa omukulembeze teribikirawo ssaawa eyo likkakkana nti abantu bano bali mu mbeera ki nti akakati Jovio Muddu bali mu season ya nnaku nkulu bali mu mwenge tujja kubabikira luli obudde obuyina teri akupapya omuntu afudde wuwo si wa ku kitundu nga namuŋoona si wa ku kitundu wuwo Richard Muhumuza wuwo gwo mumanyi n'ebimusa mmwe mumanyi kati beera n'omuntu wo gamba buga nti embeera eriwo yeeno naye siri bulungi pastor flyinze abroad waddemba okubeera emulagaawo nga bagamba ali bweru oli politics wava mu byenzikiriza oli politician zanya ebintu politically politics kulimba is deception malice propaganda biki bye bateekawo genda wekweke kubanga oli politician enjiri gy'obuulira eri partisan kati yakola ensobi nnene ye yalowooza bya mwoyo eyo speech ya tent Ssekanyumiza yalina okukola emiteeko nti eno ngibuulira abantu ba bulijjo bali soba eno y'abatenti abali mu mwoyo eno ya poliisi nga ngenze ku CID headquarters kale nga tunatera okuwumbako still ensonga endala ze mbadde ndaba essaawa zino bwe butemu kwe kuba nti abantu ennaku zino abantu bejjawo oba bejja mu budde bafa emabegakaawo nalabako yali baba omu Arnold Baba ye yagibwawo mukyala ye yamujja mu bulamu bw'ensi eno n'omukyala ne yejjawo but ng'oggyeko ekyo kyokka ninagayi gwe nalabye yeetuze side z'ekyengereyo n'oyingira munda gayo yekyamwetuzizza yaweerera omwana omuwala omwana omuwala bwe yatuuse okuva mu ssomero ng'amaliriza n'amulekawo n'amugamba nze ŋŋenze n'akusingako n'okwanjula ne kubaawo gayi bamusanze ali mu ruumu ye nga yejje mu budde. Away from that twalabye omwana muwala Basha abadde yeeyita oba king of
tears mwana mwalo yakola abadde akola nnyo video ku TikTok ng'akaaba bwoyimba bw'omukwano n'ebiringa ebyo yejje mbulamu obwensi eno esaawa zino gwe ngaali mawulire kikiranga kyekyo kuba nti kati abantu bali mu kwejja mu budde mu ngeri efaananako bweti ate enzibwe ennyo otandikidde wali nonzizaayo okemabega nti baba oyo nali ndi awo saamanya kumanya kubanga Brian Lutaaya namuleetako mu mawulire yansanga oyo taata w'omwana oyo saasooka kumanya nti na mwana we oluvannyuma ne mbitegeera 2020 yajja nga alina bwawaadi mu Amerika eyo obw'okusala enviiri bwabadde baddemu nambuulira ensonga ze ne mutwala mu mawulire ne muwaddiini lwasaava nantwala ku saluni ye nga mumanyi bulungi kitegeeza ebyo byonna ebyaliwo bantu baali bankwatako kyali kibi nnyo tuveeyo tugenze ku oyogedde ku bantu ab'enjawulo abetta kubanga society biki n'embeera ezibajjawo nga nnyingi zisukka kuzolowooza ate bangi boolaba mu kamera batono nnyo bakiikirira bali naye ekintu ekyo kikyamu lwakuba ate kino ky'osembezzaayo yaziikiddwa sinnamanya nnyo mwakonfaminza nti abamu banoonya kontenti tioba njagadde nnyo okwogera ku bemmanyi nti Brian mumanyi weeruweero mutabani we nali mumanyi naye nga mmanyi nnyo kitaawe kuba yali yanyumiza ku sitole ye yekyayina kati nga bonekanga sitole mawulire naye nga omuntu omumanyi kati sigenda nnyo ku oyo Ashani nti emitala gye baliko gi TikTok sigikkiririzaamu naye nga kiba kibi nnyo tukyogereko generale kubanga eri abetta ebituufu n'abalala nga just waliwo mipango kibi nnyo era ebugerere gy'empangaalira twalaba chairperson ne leero ripooti ekyabuzi kale yajja nti yetta naye yeetuga chairperson Serubogo Fefeka gali mawulire mabi bw'oyogedde ku society oba enfa eringa bwetyo bitujjukiza bingi bintu bikyamu byetaagawo abantu counseling naye ne counseling zaabeeranga mu makereziya mu masinzizo ate essuubi kati lyaggwayo kiddayo mu kiri ti politics ne yayingira mu masinzizo nti buli omu asuubira bbaasa yakkaki talina budde bubeerawo counseling abantu tibannaaye bw'ofuna embeera bweti kola bwoti biddayo ebyo ebintu byonna tunenya kyaki tunenya muzikiti kye bayita religious tunenya religious sect eyo kubanga nze kyekiri kyenkutandikiddeko nti Pastor Bugingo ye yali pastor wange nga mutini nnyo bwati nga mmaliriza bampa n'omukisa ogendako ku mpewo nga ndi mu P7 ku impact mu kalinaawo nali mpafominga bulungi kati sikowalinga bulungi grade zange nengenda mpa obujulizi era nali nva mu lanchawa ya Pastor Bugingo nga waliwo ne Pastor Bugembe yali muyimbi ebiseera ebyo nga tubeera mu lanchawa naye nga ajja buzinga omuyimbi yali ne center zifunye yali mu sooti ng'akwata essimu zi 1600 Nokia ebyennyumya bya 2006 kati pastor nga mwagala nnyo nga naye bwe yafuna ssente yayonooneka ate Pastor Bugingo nti bino ebiriwo tebitandise leero kugamba nti embeera ze ndina bagagga ndina ekinvuma abantu teyabirinanga yali mukubi w'amasimu ku impact okwo gye baamulonda ne bamuleeta ne bamusinkanya Pastor Siwadde naye nga yali mukubi w'amasimu wa rediyo ng'akola mu butale kati omuntu gwe twogerako tumumanyi ne transformation jazaakyuka okuva mu bwa pastor ofuuke omuntu ow'embeera ali lifeist kale ave mu mbeera zino eziri wansi ofuuke blogger kubanga pastor tikitoka Okay, bubaka bw'obusembayo nga tuva wano. Tusiibule balema tukyagenda. Basiibule. Nga obudde bwangu. Kale tujja kuba tukwatagana. Kale Mutebi Moving Dictionary Facebook eyo gye nsinga okuba njagala nnyumira nnyo bulamu bwange bwonna kubadde kuwandiika. Mu Uganda bwe kigambibwa allegation naye katuwandiikira b'e Bulaaya
Esekezo obeera China jo Facebook. Nyumira nnyo okuwandiika okwogera kuno wali abagenzi bandabe eyo ne banziza media zaawa nezeggwanga tezaagala ayogera bintu birindi biva mu mutwe bw'ogenda baagala bakuteekemu kino nakiri that social media zino zituyambye okurivampinga nti oba kurivivinga ebirowoozo byaffe nti tusobola okubaako ne betucommunicatinga nabo ate zo tezirina nnyo kukugirwa oba kyebayita regulation nti UCC egambye bweti nti kino yogera fande kyeyayogedde ebyo bwe bito tebiriyo nnyo naawe ow'ekirowoozo ekiri independent kubanga ensi etuuka n'omanya nti gundi si asinga amagezi olwa office mwatuula naye singa si social media toyinza kukimanya twandibadde ku ffenna nti gundi yagambye bwati ne bwati n'enkya bwatyo nga mwabola bamwekerezi oba mu muzikiti kale mbadde ne Ssekanyumiza amansa bwino oba kandoozi ogenze maaso n'okubanga obuwulira amubuufu omu oba obulala Rukiya yabadde ku kamera mubeere bulungi. Thank you.